asinga atukiriza balaba inendowooza ega nti Abdulmulasa alina omutima omubi. Nze kwene sawa nkizudde Nga nti bwe kiri nti agulina kuba wakituukidde kiraga ku nze nze omuntu gwatobye naye kuva wali wonna sijaga nti Abdulmulasa sina bye mufunyeemu oluyimba lwakola okitegera nga oluyimba we luba lwakola nga nze sirufunyeemu luba lwakola. Osibye otya munnange? Sibye bulungi anti Jowe sibye otya? Ndi oli otya munnange? Ndi bulungi sina buzibu bwonna ndi bulungi. Okay, twabadde tuli awo nga tufunako ka video nga olina obubaka bw'otuusa ne tugamba katukwenoonyezeeko tubulire obuzibu buliwa buvaawa ye. Obuzibu kwene sawa nja ye kati amannya go katono nnyo gwani? Amanya gange nze Ricardo omuto. Era okyali omuto? Nkyali muto kubanga era ye brand name abantu we bantegeredde okuba wali nkyali muto. Okay. Kati tubulire obuzibu buvaawa? Obuzibu nja kwogera nti kwene sawa tewali nnyo obuzibu nenga obuzibu bubaddewo era bubaddewo ebbanga ddene wakati wange era nga ne video mwagirabye nti nabadde ngezaako okutuusa okutonda kwange eri omukulu kitange mu ndongo Abdulmulasa. So obuzibu obwabaddewo bubaddewo kumala ebbanga ddene bututte like emyaka nga 2 nga tetuli in touch naye bwatuusa obuzibu ne buggwawo. Obuzibu abadde buliwa? Obuzibu okuzaako kemabegako na wenamala okusoma nga maliriza okusoma nengende wa taata wange mu ndongo Abdulmulasa etugezaako okuddamu okukola ki okubeera nga tukwatagana okubeera nga tukola naye awo mu kkuba awo nembeeramuko independence nga nange njagala ntandika okufuata endongo yange omuntu era ng'omuntu akuze okubeera nga ngezaako okweyongerako naye mwembeera nina engeri gyenna nze nina engeri gyennayawukana naye nja kwogera nti mu bubi oba obutali bulungi okusinziira ebintu ebyaliwo kuba nze navaayo nga njagala independence naye ate ekitaasoboka nti twawunzika tufunyemuko obukuubagano somehow butya obukuubagano navaayo nenjogera neŋŋamba nti omukulu si yanzaala abamu baali tebakimanyi wadde kale abamu era baali bakimanyi ate nga naye Kirini yali of course akyogera naye nga of course abantu bakimanyi nti yanzaala mu ndongo so twafunamu obutakala nenvaayo nenjogera nti si yanzaala which was not good at that time n'okugamba nti yali tansasula kyava mu kamwa kange nze nakyogera ate nga si bwe kyali kirina obba nti mubiseera ebyo nali mpita mu bintu bingi nali n'ebintu byempitamu nga nze ate nga sirina muntu gwe andi kumpi gwe nsobola kusharingirako gwe nsobola kugambako basobola okumbudaabuda nyambe mpite mu mbeera eyo so olw'obusungu obungi nenjogera bye nayogera naye kyannuma nnyo era mpise embulumi bungi okuexpressinga ensonga za Ricardo ozimbuuzizza oba nzibuuzizwa nnyo ng'abantu bajja bazimbuuza Ricardo aliriddawa Ricardo yaddawa abasinga mubadde temumanyi Ricardo ekyamutuukako abamu mwakirabako ku social media ne ku bannamawulire abasinga. Ricardo mu kumuyita mu bumpimpi bwe yazaalibwa nze namukuza nga mmulera mu ngalo zange nga tuli baana waka oba kye twaliyise nti maama we yamuzaala yali nti ye mwana azaaliddwa nga ndaba era n'akula ng'alinga mwana wange mu ngalo zange mu kuzannya naye ng'akaana akatokozadde oba koolabye kubanga Ricardo yenkana n'abaana bange obukulu. Ricardo bwente we muleeta mu nsiike ne tutandika okubeera nga buli luyimba olukolebwa nnyina okulwana okulaba nga Ricardo mufuula omwana wange eri audience tibannange omwana oyo omwana wange era mumwagale nnyo ate nga nfaayo okuteekamu ssente mu video okulaba nga Ricardo atunda promotion ku radio promotion ku TV n'ebirala bingi nnyo n'okumuteeka ku posta nga oli buli wantimba nfaayo okugamba anteeraako ne mutabani wange nyina akaana akayimba bwentyo ne tukuba oluyimba olutugatta olw'okwagala okututumula omwana oyo olw'ekitono ekyo oba okumufuula star. Kale kyankuba ekikwe Ricardo omuto okkeera ku makya mu byonna byemmenyese nga we mbibannyonnyodde okkeera ku makya Ricardo n'aneegaana mu bulamu bwange nti talina kyamanyi ku nze oba siinaako kakwate ku ye
n'atuuka n'okubeera nga yatula akamwaka agamba nti ebbanga lyonna lye mbadde naye era lye mbadde mukozesa oba lye ntambula naye ku bipande oba lye ntambula naye mu bivvulu siina kye muyambye. Nze abayimbi bangi nnyo abayise mu ngalo zange okuviira ddala wansi ku bana ab'amannya bakazi b'ekkapu baani bonna bayiseeko mu ngalo zange era ne tubeera ba mukwano era nakati tukyali ba mukwano n'abantu abo naye tulina ntalo zibeera awo nti twewalana oba tutandika okulwanagana oba obuze kazi w'ekkapu nti Abudu omumanyi nti Abudu siina kye mumanyiiko era ajja kugamba nti mu byennyina eby'obugagga kuliko omukono gwani gwa Abudu Mulaasi. Buli omu asonyiwe Likado akomewo nze nga nze namusonyiye buno obudde bwa kisiibo Likado namusonyiwa. Likado nga bw'ayogedde nti yali akozesa ebitamiiza, yali akozesa ebiyagayaga, yali akozesa ebintu bingi nnyo n'ebitongole ebirala bye yali ayingiddemu ebitakkirizibwa eby'ekivubuka. Twala omukisa guno okwetondera taata wange ebyaliwo ndi mwana sobya